abatulaba n'abatuuliriza Busiro Media musibye mutya mujebaleko gye mutusizaako nga lunaku olwaleero omugenyi waffe mu studio sooka obuuze ku batulaba n'abatuuliriza aba Busiro Media. Abatulaba abalungi Lucky Kid Nalongo nze leero ku Busiro Media mwebale kutulaba mwebale kutuuliriza. We are happy tuli basanyufu okubanga mutulaba mutuuliriza simanya ani atukozeemu mulimu kabuto kasita gold nga kaase munda wano ate kituufu naye mbadde sinaba kweraba naye obudde tonaba kwetegereza oyeeko weewaawo atugambye Nalongo ennaku zino obufumbo busasika biki ebireetera abakyala okulemerera obufumbo? bingi biyitirivu bingi ate bitono. Era gona akinnyonnyola abamu bitono abalala bingi naye nga bingi nnyo. Menyamuko tulabe oba mwezi ensonga n'abaami mwebali ate be bakwata ekisooka ekisookera ddala badde mmanyi nti abakyala just mugaana bugaanyi kuba mwagala obulamu buli obulala obuli soft era nabo tubwagala mu maka bwali baddeyo nga lwaki tebuliyo wali ayagala okubeera obubi gosobola okubeera woberera obubi tekisoboka kati nga otasobola kubeera woberera bubi gwe omusajja ekisookera ddala mbeera mbi eyo tetugobye mu bufumbo ne abakyala temujagala maama osobola okuguma omwaka ogusooka n'ogwokubiri otuuka mu gwokusatu ng'olaba tebikyuka nga nkola kiwano olina okukyusa olutambi ng'okyusaamuko embeera embi kimu naye embeera embi mbadde manyi nti tusobola ogirwanyisa babiri anti waba olwolwana n'olwana n'otuuka n'olanga nga gwosinga okulwana byonna byebyo oba kwasinga oba nze singa olwolwana n'olaba nga mukene tava mu seppiki n'oyo yakanyama okoma kawunyiza ku kkubo gye bakalirira eyo gye bakanoga bannayo nyama enakyalako ndi mu seppiki yawana ebyo bino bizza ddala abakyala lwakuba nti abaami mubirabanga ensonga ebiri mayina nti ekyo nakyo kinobya omuntu ate nange sikirowooza nti ennyama eyinza okunobya omuntu n'agenda tunobera ddala ng'oyagala kukyusamu togenda kulya ddoodo kuva ku mande paka ddoodo naye takyalabika naye ebyo mu byalo gyali talabika mu kibuga ne mu kibuga nga mulaba ow'okugula embeera embi abakyala tebajagala tetwagalira ddala mbeera mbi ekyokubiri ebyokusiiwuuka nga tolina yadde enjawulo ekizigo ofune kaakazigo n'osiiwuuka okuva ku mutwe paka wansi ku bigere. Omukyala omu yagamba omukyala osobola omufuna nga wayifu mu myezi 2 n'afuuka nayifu kisoboka si waifu material naawe oba toli muzimbi mulungi naye naawe osobola kuba muzimbi mulungi n'olowooza nti onakufuna material osobola okufuna material nga mulungi naye ng'omuzimbi oli mufu muzibu naye abakyala mwenze ndabanga mwabegayaliridde obwegayalirizi tutya tonoonya bipya nga sibinoonya toyiyaayo okwefuula malaaya eri omuntu wo ebyo nno ebyo muwoza nga omukyala teyefuula malaaya eri muntu ekivaamu omusajja n'amulekawo n'agenda oyo propaganda wammwe abasajja mutubuulire tukole ekyokulaba nga mutukuluusanya n'otuuka n'onoonya naye weetegera nga tolabawo ng'oli mukuluusa n'okuva ku makya paka gye buzibira nga tolina nangeri gye weetega n'obudde obwetega tobulina omusajja akeera n'agenda n'akola n'adda n'akwata essimu ye n'atuula ku TV ng'alina ku laputopu omukyala ne weetala wakedde kkola nodda osanze abaana balinako muwaka balina okoza yunifoomu gwalina okulaba omwami alina okulya emmere enkyali nga tozagenda okwambala zitukula essaati gyayambadde etukula oba eddugala byonna nga gwabiriko neweetala oba nobudde obwetega onaabufuna ddi okuluusanya abakazi naye sibya egyo emirimu nze era mbadde nkimanyi nti abakazi buvunaanyizibwa bwabwe byonna obikola nate newankubadde byonna obikoze omukyala takoowa ngani agamye takoowa kiti si kiti nti ebyo byonna byonna ng'obikoze naye waliwo obuvunaanyizibwa obukulu anti nabo weebuli but we get tired my dear tukoowa naffe imagine gw'ovudde ku mulimu kati ovudde wano ku radio ogenda kuddayo ewaka oteekeko amawulire okwate essimu yo okwate laputopu otudde mu ntebe ogolole ebigere omukyala nyusi
atuuse ewaka ekyeggulo oba kidde oba tekinaba kujja yalina okumakinga sure nti kiyidde oba wekiba tekinaba kujja alina okumakinga sure nti akijjiza abaana ekyo bagenda ku ssomero ko muwaaka simanga uniform biki ebyo byonna bibeera ku muntu ogwo ne waba alina omuyambi ewaka alina okumakinga sure nti byeyalese amugambye ku makya okukola biri set era weba tebiri set kimukakatako y'okubyenyigiramu bisobola okubeera set gw'omwami watuuse dde ofunye n'obudde obuwummula olinze mukyala mbu yeetegese n'afuuke malaayi eri omuntu ogenda bufuna amaanyi agenda gajjawo abakyala abaami abagezaako bayambangako mwabayitanga basiru kati ne bakivaako ekyo omukyala tebamuyitamu olugira oyo naawe bamuloga musiru akwata n'ayamba ku mukyala era abayamba abakyala bafuna obudde obubeetegera omwami ayamba ku mukyala we genda omubuuza bamwetegera omanyi lwaki bamuyita omusiru ayamba ku mukyala we ne bafuna obudde buli omu obwetegera munne abamu kyekibajjako ku ebyo kumuyita musiru gyabeereeyo nga bagamba omusajja muki oyo naawe akunyanguye waka taba musiru gwe genda onoonyereze ku bufumbo bwe buto abaami abayamba ku bakyala baabwe olabe nze no nali nkikola era mbadde nange ntandise okuterebuka nga nkoyekumpita musiru ebyo bigambo by'abantu abo bakwata mugoye nenkunyamu ne bagaa ate olina omukyala ate kakati lwaki okunyamu abantu b'okumabbali abo be bakuteekamu akakaba nakatwa si bituufu toli musiru muyambeko mumalirize mangu afune obudde bwanakwetegera ane abasajja bakomplaininga mbokwafuuka okowa olukwatako bwati ayagala bya bulimi na bulungi kyanze musiibye enjo zangoye kati muyambeko labo banafuna ebisolo biri manyi byetaaga kutemera bisagazi tabifaako abaakoye kati tukikole tutya ate temwagala bakozi abakozi tubagala namwe mubatutamya ate tutya abasajja abatasiima nakyalina nammwe mututamya abakozi waka abakozi babakolangamu emirimu kubanga nze ndaba okoowa nendeeta akuyambeko sigwaleeta mwagala mukazi omukozi akuyambeko amuyambeko n'ebyatalina kumuyamba awo wava obuzibu kyokka batenda kati abakozi tubeesonyiwe awamu waliwo kale abeekuuma munnange ne beekomako ne baba beteekomako anti nze bino byonna n'omuleeta ate n'omukozesa birala bino ebintu biri fifite byansobera abakyala tebaagala mukazi kyokka nange abavubuka sibaagala bajje bakuyambeko lwaki temubaagala anti era nabo bayamba ne bayita bwe balina okukoma si bwe kiba dabanga fifite mwabasajja muyite mulina okukoma fere tuyitawo nalonga abakyala ali mu bbawa bubonero bo tebayitawo tetuyitawo mwe muyita mulina okukoma mu abasajja fe abakyala mubeerawo tetuyitawo nalaba abakyala ennaku zino basuula balinga ngaabayeekerera nali manyi nti wa Uganda egenda kulumbibwa ateekako ekibaisikooti n'ateekako ekirala eno wansi n'ateekako jiini neyeekapika abanga komando kubulako kintu kimu abamu nejambi abaziteeka emitwete kati n'obula n'otulo omugambeko bwoti bwomukonako ng'embeera etabuka olwedde yasuzenga komando naye ekyo kivaawo olowooza anti mbadde nyakubuuza mu kati kankubuulire bwoba toyagala mukyala atandike eyo mbeera otandika misana oba ku makya okuzimba embeera y'ekawungeezi tova bugendo n'omugwako abatuusi batuli stressed zitumalawo mu kibuga omwo tuzunga twambuka tukira stress zitumalawo omukyala mutandike ku makya mujje emisana bonna olaba bunagenda okuziba nga yesibye naawe osibye otawuka nange sente zigobanga nsene wala ebintu ebikolebwa ebiteeka omuntu mu mundo okuva ku makya paka agenda okutuuka ekiro yakigenzeemu dda naye kati osibye olunaku lulamba tomuwuliza tomanyi bwasiirye tomanyi nabyo stress nze ojja gwe mukulu ssebo obulamu obubwo wabuseeti tugenda kusinkana waka gye nkulindira nedda mukyekingeko olunaku lwonna mubuuze waayo siibye otya walidde kamere ajja kumanya nti gy'oli omulinze era omulowooza olunaku lumu nabuuza omukyala tiwalidde ku mmere nambuuza nti wagireseewo kati ekyo nakyo naye nkireka kati kambuuze lwaki omubuuza walidde ku mmere gy'otaalese nali nkimanyi mbu kimukakatako okufuna emmere ne bwemba siriiwo ani anaagimuwa anti ze sente nzirekawo naye omubuuza ti ate waleseewo anti wali ozireseewo nze sente nzirekawo kameeza bwaba tafumbye ziba zimala
sente tewaliyo zitamala. Waliyo ezitatumala mukwano. Nga nina kulekawo waliwo ezitatumala. Soko obulira abantu akameza kalina kubeera nkammeka manyina kukatukira ate ebintu by'ennaku zino byalinnya we mwali muveewo okukona mwe musevule. Tuseetuke. Woba obadde ng'olekawo emitwalo 2 omwezi oguwedde. Kati ebintu byalinnye yongezaamu okolekawo okeesatu 4 ate tosaba balance ekizibu kye mulina abasajja muli akusaba balance. Abakazi b'e Uganda bansobera. Olekawo emitwalo 5 enkya n'olekawo ebirimbuze 5 gye naleseewo eggulo yongerezaako ku zaaleero. Anze nagenda okulaba mbu kutasaba balance bunkaddiyiza mu nsawo. Nasooka nenzinga emikono nendekawo 2 ne bafumba mukene kati nengattamu. Neŋŋamba mukene w'emitwalo 2. Tocomplaininga ku ki kye bafumbye waka. Nensirikamu. Kyokola kyakulekawo ssente. Kati kola bwoti. Bw'oba oyagala nkoko gigule. Physically njirete physically. Girete. Ate balekewo ssente. Togaana kulekawo ssente olw'okuba naguze enkoko eggulo. Bwe kyoyagala bafumbe kigulo okiteekewo. Naye olwo oli mukunkyusa. Ate ne ssente ozirekewo. Onkyusa mu layini kubanga. Si kukyusa. Nze mbadde manyi enkota y'ettooke ngiteeka wali. Nenteekawo emitwalo gyange 2. Neŋŋamba kati ennyama sinse ennyama ya bbeeyi mu kati. Ogenda kutetenkanya waakiri ndekewo nsangewo 5 kuba nsanzewo binyeebwa. Mannya bwe togezanga n'okirowoozaako ekya balance. Essente y'akameza tebaako balance ekyo kimenya n'amateeka. Ngenda nakaawa kakukaasa. Kirowoozaako. Akaawaka ŋŋenda kukaasa kale nfune waakiri akatebe. Awo obufumbo oba obumenye. Naye okukutte n'obukuba ku ttaka n'obumementula. Lwaki abakyala temwagala kubasaba balance? Nga sente tulekawo nnyingi ne mufumba ekituufu kiri nti tezimala. Sente mmeka ezaali maze? Tozibala tozigera ne wolekawo 10 tobanja balance. Era otagamba nti omwaka oguwedde gwonna mbadde nga nkulekerawo emitwalo 2 nga sisanga balance nokandekewo 5 tomanya nasangawo 5. Tewali yadde 10 ku ssente z'akameza. Obusungu abakazi mwabujjawo. Si busungu kye kituufu ebintu byalinnye ebintu bya bbeeyi. Kirira mu katale olabe ekiriyo. Ennyaanya ya bbeeyi, akatungulu ka bbeeyi, buli kimu kya bbeeyi. Kati ondekedde emitwalo 5 osuubira okusanga 15,000 mukwano teziriiwo. Tugenda kulira mu nnaku mmeka? Kyonna ky'osanzeewo ate akameeza kaba ka buli. Omukazi omu yagimmala yali wa mukwano gwange. Twali akawunga okumala omwezi mulamba. Naye nga ssente ze tulekawo zigula ennyama n'amatooke. Nga tusobola kubuuza. Anadda aba asevinga. Asevingira famire eno. Yes. Si mukyala wo si maama w'abaana bo. Abakyala n'ebitubalamooza kibeera by'abaana. Ongambye naalongo mbu akameeza ka buli lunaku nze mbadde manyi nti bwe nnemererwamuko wali sinsi obadde osevinga ennaku nga 2 awo n'azikwataganya. Kati kambuuze. Wano olemereddwako n'osanga nga tafumbye. Era abamu bazinga emikono n'agamba mbati tewaleseewo. Olimba afumba. Babeera bakyabo. Ofumba. Omanyi abakazi. Kubanga n'abaana baba balina okulya. Naye oluusi ekisingira ddala okuggyako abakyala bwe kumanya nti olinayo omukyala omulala. Era oyo yeekukakasa ne bw'onaamala omwezi nga olekawo 10 lw'otalesseewo tajja kufumba. Ate nze mba mmanyi nti buli lunaku olina okufumba olinawo n'abaana. Kati ninawo n'abaana nfumba ekyemisana ne tulya n'abaana n'ekyo. Nesowaani ne muzooza. Muzooza n'amaseppiki ne tugaba. Naye bakazi mwafuna obusungu buno omulembe guno. Mwafuna obusungu. Mwabalina okwetereza. Kati nsonga kyendala eyo nga tugirabye naddala ebya ssente biba kyankalabya. Ebya ssente by'akameeza. Ennaku zino bwe mba ntambula nsanga abaami bangi ku Mweso ne ku Luddo tebaagala kudda waka. Bagamba mbu muyomba. Etuyomba. Be batutankuka. Kasita okola ebinyombya nja kuyomba. Wonaakola ebitanyombye. Kati neekuuma nti olaba ngenda okutambula nga neekwatako saagala kusaatuka kuba ojja kuyomba. Nedda njiga ate n'ekiro kyo kiyinza okunyoomya. Ekyokutambula nga weekwatako nga tosaatuuka. Ekyo kisobola okunyoomya. Abakyala nga si bazibu nnaku nga si bangu nnaku zino. Omuyiga n'omutegeera mukyalawo. Ebyo byonna mwekwasa byekwasa. Ensonga banga nti abakyala bayomba nnyumba alaba ku Mweso bangi ayagala kuddayo 7 nga weebasezza. Beekwasa gwa nnyombya. Tokola binnyombya olabe oba nnaayomba. Abasajja mwabalemesa bwa bwe bayinza okutereera. Bw'okeera ennyo okujja ewaka kimuyombya n'avumiramu n'abaana. Bw'otuuka leeti kimuyombya. Kati tutuuke mu budde kyawo. Tuula nayo akunnyonnyola ate mirembe. Tomukanguwalira. Abakyala mutufuna bufunyi bubi naye ffe nga tuli bangu. Nali mwangu nga mukazi ku nsi. Nali manyi nti omukyala gwe nfunye obukulu sinsa obukulu. Bigenda kwanguwa naye
ndaba bisibuwaddemu. Atuula naye. Tutuule? Ate mu mirembe manyi sibu kye muyina ye njogera yammwe nayo nfu. No, tulina abakyala abamu Naalongo. Bw'otuula naye ayinza okuba nga alina ebigambo bingi nnyo eyo naye bwe mutuula wano muteese. Kimu bibiri gwe bw'oyogera ng'agamba tugenda n'ekyo. N'asirika. Kakati ate n'otandika okukola nti naye yagamba mugenda n'ekyo. N'okolanga gwe kubanga mugenda. Kati bw'okomawo ate n'osanga yanyiize. Nti wakoze nga sigambye kukola ekyo. Mutereevu kati mutulemye okutegeera. Nkyalo bati wamuyiga buyizi. Oluusi omuntu w'oyogera naye enziramu gy'akuddamu yeekulaga ki ky'abazzeemu. Ekitegedde enziramu gye nkuddamu niza okugamba nti ye ssebo naye ng'enziramu gye nzeemu egamba nti nedda ssebo. Oli mukunejjako. Nakyo kisooka ate era kiddayo wali wamuteeseteese otya olyoka otuuke mutandike okwogera. Naye kaakati tugenda bikola tutya ssente zakugobanga nsenene mu kibuga kino ogenda okudda nga abamu batukubye n'empi batukubye amataayi. Naffe batuyoola munnange. Kati bwe nkomawo mba ndowooza Naalongo ogenda kumbudaabuda nkunyumiza olugendo lwa ssente luli lwempisembu bankubye muno n'empi tolowooza mbuno oba ki. Munnange nange gye nsiibe nange basiibe bansikaasika. Kati omukwano tugenda kukola tutya bw'osiiba okooye bakusikaasikanya nange nsiiba nkooye ani agenda okubudaabuda munne. Kati gwe tandika. Nze mba ntandika. Kuba nze nasoose waka oba nti wansooseewo. Yoba gwe asoose oba si gwe asoose tolinda nti omukyala ntandike. Gwe mutandike. Ekyo nakyo kibadde nno kikyali kizibu. Mutandike tolinda nti ye alina okuntandika. Ate tokoowa waliwo gamba jjo nze namutandika noli nze namutandika noli nze namutandika kati nze nkooye tokoowa. Kaakati lwaki nze buli kiseera libeera ng'ekkatala kuba nze nnyina okwagala ennyo kwe tonjagala. Ate liba kkatala era tekitegeeza nti nze nkwagala ennyo naye tunoonya bufumbo bwaffe tunywera. Kati gwe lwaki leero ntandise wiiki ngimazeeko. Kati ekyo tokibuuza. Leero oyagala nze mba ntandika. Iye tokibuuza nze buli nnaku nze ntandika buli nnaku tokoowa kutandika. Lwaki tetukola mpalo? Omwezi ne muteekawo naawe n'okwatamu nange ne nninda. Anti era ayinza obutakikkiriza. Kyala bakwegendereza. Nnyo naye ate tuli bangu nnyo. Obwangu sibulaba waawo. Teri mwangu ku nsi kuno nga mukyala. Kankunyumize Naalongo. Olunaku lumu mwenzi nga nveeno gye nkolera ne ntuuka ewaka omukyala nansanyukira nkeera naagala tugendagendako mu nnimiro nze ngenda mu nnimiro okulambula. Ku makya yampa kyayi ng'ayogera ne tugenda mu nnimiro njogera ng'asirise ne tukomawo ng'asirise ne ngendako mu mikwano ne nkomawo ne mugawaayi mugyebaleko ng'asirise ne nsaba emmere ntusena kusali gisaba busabi ewesiirye ng'era asirise ne tutuuka ekiro najjawo wano mupaliso n'ateeka wali omulanzi n'ensula eno ali mu lusirika kati nga lwavuddewo abaatayomba ekiro. Munnange oyinza okuba olina kye wamukoze nga tewakitegedde nti kimunyiizizza. Bakyala bannange ngenda nno kuwuula kuba nnoonyeza engeri gye bandolingamu ekyagala. Kuwuula ojja kuyiga muyiga obustadinga omusome. Kyetaaga omanyi oluusi byetaagamu n'okusiriwala. Ne oba gwe mutuufu. Oba musiru. Oyogedde ekintu ekyo kyatukaayanya gye tukolera. Omukyala yagamba sobola kubeera musiru muga Katonda ali mukulu. Ekyapaana nga nfuuka ntyo musiru. Mugamba situgamba mbuno omusiru totegeera. Wabula waliwo by'ogamba ebyo kambireko nze kansirikewo. Yagamba ekyo tekisoboka. Anti bw'olaba nga ye aganya osiriwala gwe ng'osiriwala. Naalongo. Nga ye abeera mugezi. Nawe ekyo nakyo nkiwulidde naye abaami bakyayogera ku kino. Olugambo omumwa bagwogeddeko naye obukyafu. Butugwa byawaka nno. Bukyafu kina mwanti muli bakyafu. Abaana mbituteeka ku. Bukyafu ki? Obukyafu bwonna omukyalo oyinza okugenda okutuuka n'embuliri nga toyala kwebaka. Oyala kusooka kufunayo kano ka wudi. Obuliri bubunya ennyumba kino ogenda oyagala okutuula omala kutegulawo bikopo. Ayina abaana zino pampa wali eripupu abeera wansi wa kitanda buteriivu n'owulanga ennyumba kyewunya tokitegeera nokakambeereko mu bbaala eno wadde sinywa mwene ngendeyo nga yeebase nga kale waakiri obudde bugenzegenzeeko mbe nga nakeebaka buke ate ng'owunyiriza mwenge kubanga ewaka wakunyira bubi kale waakiri mpunyiriza omwenge mbeere ku mwese eyo
Obuchafu nalo nga abakyala batambye otya? Kati omanyi ky'obucaafu. Bw'oba n'omukyala nga mukyafu. Kyokola tomutandika nti omunenya. Oli mukyafu weerere wamwe kiki omanyi nenjogeramu n'omuntu. Naye mujjako emukyusa mu bulungi oba mu bubi. Tandika mpola mpola ng'omuyigiriza. Abamu abatamanyi nakumanya nti kyakola kya bukyafu. Naye tandika mpola omugambe omanyi mukwano. Essuuka eno ogiraba. Kyannyumye nnyo oba nemalako ennaku nga 2. Netukyusa oba nemalako ewiiki ng'emu netukyusa olaba otya. Mu ngeri ey'omukwano. Yakuteesa. Kizibu kye mulina kyekyo kujja oli mukyafu oli mukyafu olaba papa w'abaana munaye ne wanaaba mukyafu awo wonyine ajja kumanya nti mukyafu naye engeri gy'okimugambyemu ajja kuvaako. Tuli waka tuli muliri. Tewali bannayibba tewali bantu. Ne mukugamba awo n'onyiiga neweesunguula n'ofuluma ne wabweru. Engeri gy'oŋŋambamu ne wenneenyiiza ne neesunguwala nja kumanya nti ky'oŋŋambye. Kino tulina obuzibu. Omala omugambako ku by'obukyafu. Ate oyagala ebisolo babitemera ebisagazi eby'emmanju. Anti era engamba gy'omugambye yeevaamu ensonga z'obulimi n'obulunzi obutazikwatako. Era waba tazikutteeko kasita obeera omugambye ekituufu. Inyahambowe si kubya kuyomba nti mukyafu nakumulangira. Omugamba mu ngeri enzikakka. Waliwo nno n'abamu nga abakyala naye nga tayagala kunaaba nga bya lutalo. Kituufu gye bali nga tebanaabirako. Nali manyi omuzigo obutanaaba lutalo lw'abasajja naye waliyo n'abakazi nga lutalo lwabwe. N'abakyala gye balinamu abasajja era nabwe gye muli abasajja. Ensonga nkulu nnyo era tetusobola nakwewakana kubanga abasajja bangi abamala ennaku bbiri. Waliwo omusumba emu yagamba nti omusaayi gwa Yesu gwabanaaza temubalemeramu nnyo. Twatukula. Omusaayi gwa Yesu gwatunaaza. Gwanaaza abasajja bokka abakyala tebabanaaza. Kyokka abadde yennaalo. Naye namumwatira muti mwagala kunaaba. Naye naffe era tunaaba. Omukazi kale era asobola okubeerawo nga tanaaba ekituufu. Era omugalako mu ngeri y'okwagala. Omuzabe munaazaako mu ngeri y'omukwano. N'omwagazisa okunaaba. Omugala era nze ngenda okukunaaza. Tomulaga nti toyagala kunaaba. Era tokimulaga nti kunaaza lwakuba toyagala kunaaba. Ogenda omwagaza mpola mpola. Enjogera gy'ogeramu n'omuntu n'engeri gy'omu-approachinzeemu ku kintu. Yemuleetera okukyuka ku bubi oba ku bulungi. Bakyala eky'obukyafu kyankuba wala ne ng'abana. Nali mmanyi. Nammwe muli bakyafu si ffeka. Anti kakati omusajja obukyafu bwe butonotono lwaki? Teri butono bwamu. Bw'akyafuwala omusajja ne besiba ngoye banenya mukazi gwali naye ntamufaako. Era bwe nyambala ekisaati nga kiri bwekityo bagamba mukyala we batamufaako. Tamulabye. Nateekawo endabirwamu ewaka. Endabe. Ne kati bwenfuluma bwe nti bwondeka bwotyo olugira nga bagamba omusajja yamulema okuyonja. Endabirwamu eyo naye oluusi ekoowa ate yeerabira. Wakati naawe weefeeko okko. Abakazi bano bawolereza nnyo mu byokko babakuba ebintu byakyukamu ate abakyala. Mwabireeta ng'omulembe gwamwe nkano. Embeera yatabuka. Tukola nkeera ku makya n'enfuluma naawe n'okeera ku makya n'ofuluma. Naye okimanyi. Binyambe kubanga nabyo bimu bikuyamba. Abaana bano kati mbatunuulira nga taata akeera n'afuluma ne mama n'akeera n'afuluma. Mayidi abayina. Tugenda balambika tutya? Awo wali obuzibu. Tukikoze tutya? Waliwo ebimu by'ozeka n'osikwasa Katonda. Akole. N'ogamba Mukama nkedde enfulumye. N'omwami akedde afulumye. Bano abaana go abatuwa obalaba nti ye bakukwasizza. Oba mukwasa ye mayidi aveeko mabega. Katonda yakulembera yaddako era yasembayo. Kubanga nsanga obuzibu awo. Nsoma mawulire nga mayidi abaana abalenzi yamwefulubiddeko awo mu mbeera eyo. Engamba tugenze kuza tutya abaana nga ffenna tukeera kufuluma. Era oba oyagala oweekuliza abaana kola kuveeko. Ebyokola. Ate tugenda kubeerawo tutya? Awo wali obuzibu. Kugamba ebimu ozibirira n'ofuluma n'obulumi omulasa. Tolina kyakukola n'omuwerekereza Saala Mukama sigala nabo. Sente eno yeetaagibwa naye. N'otambula n'ogenda. Naye emenya amaka okukamala sente tugyetaaga. Naye emenya amaka. Gamenya ate gazimba. Kubanga omwana yali badde afuna omukwano gwa maama n'ogwa taata. Era naffe naye tulabika weekend.
naffe tukyagalira ddala omwana akulenga gwamukuzizza naye lwaki temuddayo ntuddawa abedda omusajja yakolanga munnange nazzi kuno yafa ate talidda ebyedda byali naye baggaye nalo tebikyakomawo naye omulembe gwe tulimu kati muzibuzibu ye n'obwedda gwali muzibuzibu mu ngeri yagwo abedda omulembe bagugonzaamu abaana babalambika ebyo gwabimanya ataaliyo naye kati tetukyasobola kugambe gwabimanya ataaliyo era gwali muzibu nagwo gwali muzibu mu ngeri yaabwe emyaka gyali mingi saalabako jjajjanga ayomba ne jjajja mwami tewabalaba bulabi naye bayombanga kati ffe enjawulo ki eyetulemye okuyiga okoppa ku bali ennaku zino abantu beekuba n'ab'emizigo ne bakuŋŋaana tubaviirako ddala tebakyayagala bibajjira bibastress omukyala n'avaayo eri beekutte paka wabweru wali kati lwaki ngambye mbuno jjajja nsaamulabako baleka baayomberanga mu kisenge kyo kyatulema nnyumba zenfunda ffe okulema okuyombera mu kisenge nakyo kisoboka okubanga ennyumba zaffe si zezedda edda yadde gabanga maka ate ng'amaka osula wano addako asula yiri eri mityala kugana omuyombera mu ddiiro teryabawulira kubanga mwesudde ono ali wano oli ali kati ag'ennaku zino ndi mukazigo kano waggulu tekatuuka neyiba ali wali newentandika butandisi kuyomba neyiba awulira ali ab'ennaku zino twavaako si beebedda abedda baali bakyaliko waliwo mukwano gwange ye yalemwa okwebaka ng'enduulu eva sayidi eno endala ng'oyinza oli bamutuga awo wetuli twatuukawo dda abaana nze saasidde baana naalongo awo wetuli twatuukawo dda ensonga endala abaami lwaki tebakyayagala kubeera waka mbu gurupu mwe ziboonoonye abalala mubijja mu saaluuni eyo edda sevu era nze nali njagala omukyala ne kudda mu saaluuni kuba buli wagenda omukola omusiba enviiri agenda okudda nga mulala si yooli yagenze nammwe ebizaala byammwe gye musiiba biboonoona mubeereyo muzaala nemwerimba muwoza abakazi gye babeera eyo beerimba muba mukola batemanyi nnyo byabakazi naye bugambo n'abasajja gye babeera mmwe gye mubeera temwerimba tebitera kubeera ani akulimba babeera mu zzaala era anti era zzaala naffe tubeera mu saaluuni saaluuni erina ebiboozi yoka waliwo omuyimbi omu yabiyimbako naga emboozi ya saaluuni omukyala buli wagenda akomawo akyuse nemmwe mu bizaala eyo waliyo ebiboozi okuba nammwe temukikkiriza muwoza saaluuni zokka si saaluuni zokka olunaku lumu nali njogera n'omukyalo omu n'agamba mbu bapimapima akasente ketuleka awaka kekabaleetedde okwenda mbu agenda n'alaba nga waliyo John ayinza omuwa 3 ate nze ewaka ndeka 1.5 ebyo tugenda bikola tutya bwe naawe obiwagira abakyala babigendemu siwagira bwenzi naye nammwe mubasindiikiriza okwenda bamufunamu ensi omukyala anti abamutwaga nti omufuna waifu mwezi gumu nga nayifu anti naawe obeera muzimbi mubi saakutegedde matiriyo wafuna mulungi naye olwokuba oli muzimbi mubi ogenda okakananga kyozimbi kivuddemu ekyo ate ndi mukwebuuza kiki tuyinza okukola tuwumbewumbe omwami n'omukyala bakomewo awaka wadde nga akasente kabuze kuba abakyala esente zibakyusa nnyo ate wanfuna okimanyi enfuna yange nafunafu era okimanyi n'engeri gye tuyinza ogibwesitingamu tugyogerako naye tennaba kutuuka naye ate weekyala ekisingira ddala okutabula abakyala kwe kumanya nti bbaawe alinayo omukyala omulala kyekizibu kyokka tufumba omukazi aguma ng'akimanya ali yekka aba amanyi ssente y'omusajja agirya yekka bannange newentegee newentandika butandi newendoota ekirooto kifuuka kituufu olinayo omukyala omulala awo mmanya nti kati ssente tuzirya babiri nze olwaleero nange bwendoota nga ndaba bakuwaayo 5 nga sinze nkuwadde kirooto nange nkitwale omukazi agenda okwenda nga omusajja ye yayenda dda ngenda okola ku musajja omu nga gwe wagenda ku bakazi nga 10 katebeeti yamaanyi kyekyo ekituufu ekitabula omukazi oba omufunye mulungi nnyo ng'akuwuliriza akutegeera wabula atuuka n'akyuka kasita amanya kutegeera butegeezi kinaawe olinayo ne bwe yeefumiitirizaamu waliwo era amanya nti wakyali pulaani omusajja omu yaŋŋamba nti ebbuba kubeera nga kwogera na sitaani
bwe nsooka ne nsiriikiriramu nenga ne Nalongo aleka wali wamukutte mu kiwato okimanyi mbuno wabeera yaŋŋambe naye ate ddala kituufu ntandika okulaba nga n'okukwata mu kiwato bakwatamu era ogenda ogira oti linga kubidde simu naye oli luddawo ndi waka ndi mukunaaza abaana olimba oli wagundi musaloni yagundi bakutte mu kiwato butereevu enkola eyo tugikoze tutya ebbuba ebiseera ebisinga ogenda okugubira omuntu nga ddala kituufu ekyo kyali era abantu abasinga ebbuba we liva kasitaako kyatandika okulabamu yakufuna toyenda naye atandise okulaba obuntuntu oba omuntu ng'ategeera asooka natulira entunulayo yakyuka si bwoti walinga otuna kati omankula amaaso omaguka obuuka n'ono obuuka n'oli otandika okufuna obukarakita obwo obwabenzi tewaba mukka watali muliro no Nalongo nyongedde amaanyi kubanga nze mbadde ndowooza nti kwogera na sitaani ebyo naawe ebiba tebiri ebiseera ebisinga tewaba mukka watali muliro wadde ng'olumu biba bigambo by'abantu n'enzigyano n'enkugamba omanyi mukyala w'oyo amulaba negundi n'obujulizi bonna nembuleeta oba nfumba kisitoola oba ki nenku brain washing nenkuggyako kiri ky'omumanyiiko n'enzija nga nkuzimbamu ekitaliimu. Omusajja yali badde akkiriza mukyala we abeere ne guruupu ezo kubanga guruupu ezo omuntu ayinza okujja eri n'akukuba empya ez'obwereere naye ng'obadde olina mu kufumba kisoboka naye nze ng'omuntu sikkiriza mu kiguruupu era nze omu ku bantu abatono simanyi tuli bameka abatalina mikwano nti baali baŋŋamba nina ettima nange balimukita naye ne ŋŋamba ate kankyeyagaliremu omusajja oyo alina ettima tayogera naye ate nga nyina ebigambo biyitirivu bwe nfuna benjogera nabo njogera omuntu yali badde n'ettima mu bufumbo abo ogenda kumalako weewulire weematire byonna bikolo biggweeyo obeere n'ettima lyo obeere mwewulize obeere mwematize wematirire ebbaawo otherwise kasita okkiriza omuntu yenna okubaako kyakugamba namala emyaka 7 nga nyina mukyala wange naye ng'ate nkolera safaari naye nga bwe ntuuka ewaka obudde mbuwa ye n'abaana bange ng'era sikkiriza muntu n'omu kumbuulira ku mboozi ku mukyala wange nagenda okukyekakasa mbu kyekyamunkuumisa emyaka 7 nga tetuyomba buli yayagalanga okumbuulira ng'ate nze emboozi njagala ya mukyala yabanyumiza ebisembayo naye abantu ebimu ennaku zino tetukyakisobola kasobako gwe weesiga okusinga oyo olina okwesiga nga kitandika awo ekitandikira Nalongo olina omwami gw'olina okwesiga naye n'obaako ate omulala gwe weesiga okusinga omwami wo ayiwava obuzibu kivudde ku ki mikwano gyaffe egy'abakyala n'abaami okweddiza abaagalwa bafu sirina mukwano tolina sirina mukwano era sirina bwe nyanjulira mwami wange nti oyo mukwano gwange taliyo tamulabanga na wo gwe mukwano gwasooka ate gwasemba simulina kubanga Katonda yatukweka emitima edda nalinga nebuza lwaki yagikweka naye mune yalyoka n'agitukweka otherwise twandifudde nga tetunnatuuka singa omanyamanya ekiri ku mutima gw'oyo neyibawo oyinza okufa nga tonnatuuka nalinga nebuza lwaki yatukweka emitima naye natuuka nendaba nga yalyoka mutuufu agikweke kubanga emitima gisitula ebintu ebizitowa abantu basitudde ebintu ku mitima kati engeri gye sikwesiga ggwe sisobola kwesigisa muntu wange oyo gwe nasalawo okubeera naye obulamu bwonna era nze Ssaalongo talinaayo mukwano gwange yali alabye nti buli azze kukyala mukwano naye nga mikwano girina naye oza gyegi mikwano gyo byoba okola nabo kale nga onaabeera ne family ti ono tukola naye ono twogera naye ono bwe mutyo netewali mukwano ono neyimba ono naye munze mbugundi mbu muntu wange nnyo wamunda
Kuuma ettima ly'omwana wattu. Nina ettima lyange, nina empisa embi, neewulira, neemanyi byonna mbiri. Ate nze oli yaŋŋamba nti nina empisa embi n'ettima. Ebyo bingi ebyo byeboogera. Naye nange ne nziramu ne mugamba nti anti ne bwe nakola ekisa sirina kye nafunamu. Saagala bantu nti kubanga ne bwe nabaagala sirina kye nafunamu. Ate tekigaana kuba nti olina ekisa oba ki. Oyagala oyagaliza byonna obikola naye. Seesiga muntu nze sikwata bwesige bwange. Kuba muntu. Sisobola. Weewaawo Naalongo. Weebale nnyo ebigambo ebizimbe ebyo. Tumirako ku bantu nga bwe tuwunzika pulogulaamu yaffe. Bakasitoma bange abalungi abatwagira kabuto kafe akalungi akasitagolo ne kasabbuuni ka Melu Fresh Style, omwami wange Salongo Daniel Kitaka Danpit. Abaana bange bonna Daniela, Danita, Dania, Davia, basista bange, babrother bange na bonna abatulabako social media. Ogenze n'owaana kabuto neŋŋamba kampuni enaabako nekyetuddiza kuba akalango kamazi. Naye tugize ne tuwooma mukundi yaabwe kale banaatuddizayo mwase mu karenti. Weewa abantu abatuliza ku social media mwebale nnyo okubeerako, mwebalire ddala mbadde ne Naalongo mu pulogulaamu Ssebo ng'abuulira abakyala abafumbo abadde ali mu kunnyonnyola lwaki obufumbo busasise. Mbadde muzikulu wa Mugema Sali Alex Kitoleko okutuusaako mubeereko temuvaako ku social media musule bulungi mweraba.